kawungeezi lwe lunaku lumu. Katonda najja ku lunaku olwokubiri n'akola bye yakola, najja ku lunaku olwokusatu n'akola ebimera, ku lunaku olwokuna Katonda n'akola n'agati wabeewo ebyaka mu bbanga ly'ensi, mu bbanga ly'eggulu, omusana, enjuba n'emmunyeenye. Ebyo ebyaka bisatu birabenga bibeerenga obubonero obw'okumanya ennaku n'essaawa n'emyaka, enjuba, omwezi n'emmunyeenye bituyambengako okubala essaawa, ennaku n'emyaka. Kiri mu lubererye mu creation story. Kati mbuuza ebibuuzo bibiri ebiri scientific. Ekisookera ddala, Katonda yagamba wabeewo ekitangaala ng'ensi yali njereere nga yeetabudde. Katonda n'agati wabeewo ekitangaala ku nsi, ekitangaala ne kijja ku lunaku olusooka. Ne wayita ennaku endala 3, Katonda n'agamba nti Katonda n'akola ebitangaala mu nsi omuli enjuba, emmunyeenye n'omwezi. Ekitangaala kino kyajja kitya? Ekyaliwo ku lunaku olusooka ng'ate ebitangaala Katonda yabikola ku lunaku lwakuna. Kimu. Ekyokubiri kye twebuuza. Mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo abampuliriza mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo Mukama waffe. Muwulidde ebibuuzo bya Sheeka. Nze nno binsanyusizza nnyo era njagala kwebaza Sheeka olw'ebibuuzo ebyo, era njagala kusaba nti n'abasiraamu abalala nammwe mukole bwe mutyo, mubuuze ebibuuzo, kubanga bwe munaakoma okubuuza ebyo ebibuuzo ensi ejja kwongera okutegeera obusiraamu kye ki. Ebibuuzo bya Sheeka biri 4. Ngenda kubyanukula mu vidiyo eno, naye nga sinaba kubyanukula njagala kusooka okulaga obusiraamu n'abasiraamu mwenna abali abandaba n'abampuliriza nti bamasheeka bammwe batwala obudde bungi ku nsonga z'obukristaayo naye tebafaayo kwetegereza bintu bya busiraamu. Kati kankusomere hadiisi eno owulire. Wuliriza hadiisi eno bulungi, njagala owulirize bulungi nga toyinaamu kyekubiira yenna. Hadiisi eno eri mu kitabo kye bayita Riyadh Swalihiina. Mu hadiisi ennene eri hadiisi 1856, mu hadiisi entono eri 1854. Lwaki nnanga ebintu bino bulungi? Njagala omuntu yenna alina ekitabo akibikkula asome bye ŋŋenda okusoma awulire era ategere nti mwebiri. Wuliriza bwegamba. Abu Hurayra radhiyallahu anhu, Abu Hurayra kitegeeza taata wa Kapa, yagamba nti mutume wa Allah sallallahu alaihi wasallama yankwata ku mukono n'aŋŋamba nti Allah yatonda ensi eno ku lunaku lwa 6, n'agitonderamu ensozi ku lunaku lwa Sande, n'atonda emiti ku lunaku lwa Balaza, n'atonda ebitamibwa ku lunaku lwa 2, n'atonda ekitangaala ku lunaku olwokusatu, n'asaasaanya muyo ensolo ku lunaku olwokuna, n'atonda Adamu oluvannyuma lw'esswala ya Aswiri ku lunaku olwokutaano ku nkomerero y'okutonda, ku nkomerero y'esswala z'emisana eziri wakati wa Aswiri n'ekiro. Kakati mpuliriza bulungi. Sheeka ebibuuzo bye nga bwe mubiwulidde bibaddemu engeri y'okujereegerera, ng'ajerega abakristaayo, ng'ajerega oluberebere ng'agamba Katonda, kubanga biri bibuuzo 4. Biri bibuuzo 4, bino byonna mbiina wano, ŋŋenda kubyanukula. Naye nga sinabyanukula Sheeka, wabadde onoonya okumanya nti Bayibuli ng'oga nti Bayibuli yakola ensobi, kubanga Katonda yateekawo ebitonde oba ebimera nga tanatonda musana kwe bijja ekitangaala ekibiwa okukula.
Kakati bwe tutunuulira wano bassebo ne bannyabo, tulaba nga Allah ate ye yatonda ebimera nga tataddeewo na mazzi, nga tewali mazzi. Ebimera ne bibaawo nga n'omusana tannaba kugutonda. Kati nange nkomyawo ekibuuzo eri Obusiraamu. Allah ono bw'aba yakola ebyo, ebimera bya Qur'an byo byajjawo ekitangaala ekyabiwanga amaanyi okukula. Sheeka nga tonaba kubuukira, naawe oyina ebibuuzo ebyokwanukula, kubanga nze ngenda kwanukula nga nkozesa Bayibuli, naawe njagala bw'oba onyanukula okozese Qur'an. Ekyokubiri, tulaba wano ng'agamba nti ku lunaku olw'omukaaga n'agiteekamu ensozi, ku lunaku lwa Sande n'atonda emiti, ku lunaku lwa Balaza n'atonda ebitamibwa, ku lunaku olwokubiri n'atonda ekitangaala. Ekitangaala Allah akitonda ku lunaku nga wayise ennaku 4, kubanga yatandika Saturday n'atonda ku Sande n'atonda ku Mande n'atonda olwokubiri, ebitamibwa n'abitonda ku lwokubiri, ekitangaala ku lunaku olwokusatu. Ezo ze nnaku 4. Ekibuuzo, ebintu ebyasooka bye yatonda mwagala kutugamba nti yabitondera mu nzikiza? Mwagala kugamba nti yabitonda talaba? Byali mu nzikiza kwegamba. Kyemutegeeza. Kati Basiraamu nga temunaba kubuukira Bayibuli, musooke mwetegereze bulungi ebintu byammwe bye musomesa. Kati ngenze ku bibuuzo by'ebina. Ekibuuzo ekisooka nze kambisome nga bwabireese. Ekibuuzo ekisooka kigamba nti ekitangaala kyajja kitya ng'enjuba n'omwezi byali tebinaba kubaawo. N'ogamba awo kirabika Katonda yalimba. Kati byabawo bitya ng'enjuba yali tennaba kubaawo. Ekisookera ddala Basiraamu njagala mutegere kino. Katonda mwawufu ku bantu. Muleme kutunulya Katonda nga mumulowooza nti afaanana ejjinja lino lye mugenda ne musinza. Katonda ayawukana. Katonda alina amaanyi n'obusobozi. Kati okusinziira ku Bayibuli nga nyanukula ekibuuzo kye ekisooka, mu Yokaana ekisooka essuula esooka n'olunyolo lwokutaano, ne mu Yakobo essuula emu olunyolo 17, Bayibuli etulaga nti Katonda y'ensibuko y'ekitangaala. Kati olw'okuba nti Katonda y'ensibuko y'ekitangaala, wabeera watangaala ne waba obutangaavu. Ekyokubiri, Katonda alagira ne biba. Asobola okulagira ekintu kyonna kubanga ye Katonda. Bwe bakugamba Katonda, tolaba Allah atalina kyasobola kukola. Katonda ye Katonda asobola okukola ebintu byonna nga bw'ayagala. Ekyo kimu. Ekyokubiri, n'obuuza nti ebimera byabaawo bitya ng'omusana tegunabaawo? Bassebo ne bannyabo abampuliriza, ne bwe tudda mu saayansi owa bulijjo Sheeka gwajuliza, ebimera tebijja mmere oba okukula kwa byo tekuva ku musana gwokka. Genda muzibayita greenhouses olabe. Abantu batondawo ebitangaala ebyabo. Olaba gwe omuntu osobola okutondawo ebitangaala n'olima nga ebimera byo bijja omusana oba bijja ekitangaala ku bintu ebikoleddwa obukolebwa. Naye ate olwo Katonda, Bayibuli yakulaze nti ku lubereberye mu ssuula wali nti ne waba ekitangaala. Kati ekitangaala ekyo kyayamba ebimera okukula. Ekyo ndowooza nakyo okitegedde. Ekibuuzo ekyokusatu, Katonda yakola amazzi ku lunaku ki? Kyekibuuzo kya Sheeka. Agamba kubanga ye alaba wali omwoyo wa Katonda n'atuula ku mazzi. Kati abuuza Katonda yakola amazzi ku lunaku ki? Bayibuli egamba nti ku lubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Bw'akugamba eggulu n'ensi tagenda kujjawo okubasigwamu omulimu atandika okunywa nti bwe natonda ensi nagitonderamu amazzi n'ensozi n'ebintu n'amayinja. Singa naawe nkubuuzizza nti lunaku ki Allah lwe yatonda amayinja, tojja kulumpa. Togenda kulumpa. Era naawe nenkubuuza tojja kwanukula. Kati Katonda olw'okuba alina obusobozi n'amazzi gano ge tulabako ag'okungulumatini ne wansi w'ensi waliyo amazzi. Kati ebyo Katonda yali talina busobozi, talina kyetaago kujja kunnyonnyola nti olunaku lwe natonda ensi ne wansi w'ensi nateekayo amazzi gwe Sheeka.
kubanga siguwamuwa omulimu. Naye ng'ekituufu kiri nti Katonda yatonda eggulu n'ensi, ensi nga erimu n'amazzi. Kati bw'oba obuuza nti Katonda yatonda amazzi lunaku ki, eyo ye ansa gye nkuwadde. Ekibuuzo namba 4 n'abuuza Katonda yabala atya ennaku, kubanga tulaba nga ebitulaga ennaku n'emyezi yabikola ku lunyiriro, yabitonda mu lunyiriro lw'okunakuga nti Katonda n'ayogera nti wabeewo ebyaka mu bbanga ery'eggulu byawulenga emisana n'ekiro, bibenga obubonero n'ebiro n'ennaku n'emyaka. Kati ye n'abuuza nti eno wonna wonna we tulaba nga gy'atonda yamanya ate nti luno olunaku lusooka, luno lwakubiri. Ndowooza owulidde entegeera y'Abasiraamu ku Katonda. Kati njagala kubategeeza bassebo ne bannyabo, olw'okuba Katonda ye Katonda, bino ebyaka, emmunyeenye n'omwezi bubonero bwa myaka n'ebiro n'ebiseera eri abantu so eri Katonda. Buno bubonero eri ffe so si eri Katonda. Katonda ye mumanyi wa buli kintu. Katonda ye nsibuko ya buli kintu. Bayibuli kyeva emuyita Alpha era Omega. N'olwekyo ekyo kireme kulumya mutwe, kubanga ne Allah yennyini tumulabye walinga ku ahadisi ne Qur'an biraga najja nga atonda nga bw'abala ennaku, naye tetunalaba bw'atonda munyeenye, bw'atonda mwezi. Wuliriza bulungi nkuddamu hadisi eno nga maliriza. Wuliriza nkugambye eri mu Riyadh Swalihina hadisi namba 1856 egamba bw'eti: Abu Huraira taata wa Kapa yagamba nti omubaka wa Allah yankwata ku mukono n'aŋŋamba nti Allah yatonda ensi eno ku lunaku olw'omukaaga. Owulira, tewanabaawo byawula by'ogamba, tebinabaawo, mwezi tegunabaawo. N'agitonderamu ensozi ku lunaku lwa Sande, ezo nnaku 2 tebinabaawo ebyaka. N'atonderamu emiti ku lunaku lwa Balaza, ku lwa Balaza n'atonda ezo nnaku 3. Tewanabaawo kitangaala, tebiriiwo, omusana teguliwo n'enjuba teriiwo, naye ali mu kubala nnaku. Ekyo ndowooza okitegedde sheeka, biri mu bitabo byammwe. Kati nga tonabuukira Bayibuli, ddayo wansi bakusomese. Gwe wayagala kubuukira mu mayembe ng'egali togiyize, ddayo osome Obusiraamu, ddayo osome ebitabo by'Obusiraamu, ogenda kuswala. Era gwe olunaku bagenda kukugamba okwo lwa kubuukira Bayibuli nga bino tobimanyi. Kati ffe tubikusomesa, ffe tuli mu kubikusomesa kubanga naawe kennyini tobitegeera. Emirembe gya Katonda gibeere